Abanobbi abasoba mu 1000 baddukidde mu kkooti y'obuvanjuba bwa Africa nga baagala gavumenti ette ssente zaabwe ezisoba mu miliyoni 5 eza dola. Bano bagamba nti akawunti zaabwe zaatekebwako envumbo gavumenti ng'egamba nti baali bawaŋŋanguse. Kkooti y'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa etandise okuwuliriza emisango bannayuganda gye bawabira gavumenti. Batandikidde ku musango gw'Abanubbi gwe bawabira gavumenti ya Uganda nga bagivunaana okuteeka envumbo ku akawunti z'Abanubbi bonna ezaali mu banka ez'enjawulo era nga tebakkirizibwa kuggyayo ssente eziriko. Gavumenti ekiikiddwa ate nga Abanubbi bakiikiddwa Richard Omongole okuva mu Mongole, Advocates abalamuzi bakulembeddwa amakulira kkooti eno ne Sitoyi Kayobera okusinda ku puliida Omongole yabaddeko mu kkooti ez'enjawulo era omusango gugwa abalagidde gavumenti w'abantu bano ssente zaabwe obula tewali kikolebwa okutuusa bajulidde. The Constitutional Court declined to call it unconstitutional. It found that they have a grievance, it's a genuine grievance, but said that it was not a constitutional matter. Go to the ordinary courts. We appealed to the Supreme Court as the appellate constitutional court. In 2015, the Supreme Court also made a decision saying that why is government holding on to this people's money without trying them, without any justification? They just closed their accounts and took all the money to Bank of Uganda. In 1979, the money was a lot. It was probably over $50 million, which money today could be put well beyond $500 million. Omongole ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga yalagira abantu bano bawesente zaabwe wabula ekiragiro kyo ne kizimulwa abavunaanyizibwa. The president in 2005 wrote to the Attorney General and said, if there is no justification for keeping these people's money, give them their money. Attorney General has not replied the president up to date. Agambye nti ssente zino ziri mu banka enkulu ekyokka beebuzabuza nga basindika mu minisitule by'ensimbi ekintu kyagamba nti kyabulima kuba yazikeberako nga ziri mu banka enkulu. But I have personally seen it in the system in Bank of Uganda. The money is in the Bank of Uganda. Bashiru Kamiso mu ku baana b'emulugunya agamba nti kizinga okubalwa kwe kuba nti babeetoolooza nga ku bantu ababanja basigaddewo babiri abalamu. Abaali bannannyini akawunti zennyini akawunti esukka mu 10,000 tusigazaawo abalamu bali babiri bokka. Agamba nti balwanira ntuyo zaabwe so si byaweerere nga leero gavumenti yandibadde ngizi ne bawa ssente zaabwe kuba baazikolerera. Abantu bafudde nga bali frustrated, tebalina wadde zigula ddagala naye nga balina billions of their money in their accounts. Ono ategeeza nti bakoye okubeetoolooza otatadde nga mu kino bategeeza nti balina essuubi nti kkooti eno ineesalawo eggoye. Tujja kugenda mu maaso nga tusaba ssente zaffe until justice prevailed. Shamshan Nalujja yakusakidde eggule lino. Nze ensonga za bannaffe abo tukyalina amawulire mangi ge tuleeta mu mawulire aga Bukedde naye kati tusooke tuwummule tudde mu ddakiika ntono nnyo.